Weewaawo nkwaniriza nnyo wano ku Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad munywanyi osiibye otya oli otya bigenda bitya tuli mu lockdown ekirwadde ki COVID-19 kyongedde okubanga kyeriisa enkuuli wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda nate mu budde buno njagala temberi nga nkuwa ku updates eza COVID-19 Ministry of Health zeefulumizza ena ripooti gyewadde olunaku olwaleero nga ripooti eno ekwataganira ddala ku kirwadde kino ekya COVID-19 abantu bali bameka abakwatiddwa districts ki buli district n'abantu abaliyo abavuga zi trailer so n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala subscribing omupya tubeera ate nga tugenda mu maaso n'okubanga nkuwa amawulire ag'enjawulo tukuwa updates kugambye nze Sonko Muhammad kakati ministry y'ebyobulamu that is Ministry of Health evuddeyo n'ebeera ng'ewa ripooti ku kirwadde ki COVID-19 ngeyagala okubanga etulaga abantu bameka abakwatiddwa ekirwadde kino Ministry of Health netegeeza nti ekirwadde kino kyongedde okulaba nga kyeriisa enkuuli mu ggwanga Uganda ekya COVID-19 kino kirumiima amamugwe nga bakebedde era abantu ababeera ddala 7,989 ng'abantu bano baazuuliddwamu ekirwadde kino okwetoola eggwanga erya Uganda. Bongera okukubiriza abantu okulaba nga basanitizinga kunaaba nnyo mu ngalo social distancing mask okuzikozesa nnyo okulaba nga ate tusobola okwerinda ekirwadde kino ekya COVID-19 ate tulabe nga tusobola okuba nga tukirinnya ku nfeete muganda wange naye nga Government Ministry of Health si malungi okulaba nti ekirwadde ki COVID-19 abantu 7,989 nga munnanga ate baazuuliddwamu ekirwadde kino kirumiima amawuggwe ogeza kulaba nti nkutematemera nga ministry bwewadde information eno kumenyamenyeramu wansi mu Kampala mulimu abantu 347 Wakiso mulimu abantu 100 zino kwa district ku district kuba report gye bawadde yawamu ezikuŋŋaanye ewamu ku Ministry of Health nga bwe bakebedde abantu kati kankuddire mu Kampala district ino district sinene nnyo n'ate erimu abantu bangi nnyo naye erimu omugotteko business nnyingi nnyo so Kampala erimu abantu abakolebeddwa ne bazuulibwa nti bali positive balina ekirwadde kirumiima amawuggwe COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus abantu 347 Wakiso abazuddeyo abantu 116 Kibuku abantu 66 Luweero abantu 20 Nebbi abantu 18 Ajumani abantu 18 Jinja abantu 15 Mbale 13 Mbale abazuddeyo abantu nga bali 13 abafunye ekirwadde kino ki COVID-19 kiyite ekirumiima amawuggwe Mukono 13 Tororo 13 Soroti Tororo 10 Soroti 9 10 abantu 7 Kalachi abantu 6 Sironko abazuddeyo abantu nayo bana Kapichorwa abantu 4 atugendeko mu district y'e Masaka bali abantu 3 abazuuliddwamu ekirwadde ki COVID-19 Kyotera abantu 4 na Park abantu 3 Mukono Nagame naye bazuddeyo abantu 3 Kanungu abantu 2 Arua 2 natugendeko mu district ey'eggulu abantu 3 be bazuuliddwamu ekirwadde kirumiima amawuggwe COVID-19 Pada ye niya district eryo abantu 2 Yumbe omuntu omu district y'Yumbe bazuddeyo omuntu omu yekka eyafunye ekirwadde ekirumiima amawuggwe ku babaka kebera sawa zino Butalejja omuntu omu ne Bwoko omuntu omu truck drivers bali 5 Elegu bajjeyo 3 Malaba omu Mutukula omu so ne bakugamba nti stay safe COVID wali kyongedde okulaba ate nga kyeyisa enkuuli wano ku butaka mu ggwanga erya Uganda yes nansi nnyingi ezizze zigoyebwa ekirwadde kino era abantu bangi bafudde China America n'abalala wangi nnyo ddala naye ate munnange bakugamba nti weeyongere okubanga weekuuma ekirwadde kino ki COVID-19 so Ministry of Health botu bevudde n'ebeera ng'etuwa alipooti oba alipoota oba ripooti efulumye ekirwadde ki COVID-19 maski si design tuzikozese nnyo twewale nnyo ebifo ebirimu abantu ab'omujjuzo omungi kwatakwata mu ngalo kukwata mu face n'ebirala bifanaganako ng'ebyo nolowooza nno wano naasuka olunaku olwaleero so mubeere bulungi banywanyi erinnya nze Sonko Muhammad mweraba